Abaganda bagere sambu nsowere kwagala yekugwa ku bwaera nga mukaddakiika kano kennyini nze nsowerezunga nga nziza okubagulizaako nti mwana muwala Erina TL alina ebyakabi. Kozesa linki ye eyo yennyini gyempininze awo mu comment section mwana tuobeere ng'ate omunoonyako olabe waaka gwalina anti ono vlogger wa Tabbo aliwo kubanga akujjukanya ku biki ebyali mu kyalo eyo ate nga agenda kutwalako mu maaso ne mu Africa ensi obeere ate ng'ogiraba. Tonatuukako Rwanda mwana muwala ajja kulambuzaayo. Tonatuukako Kenya ono nno yatutwalayo ddadadada genda tobeere nga okeberako ku channel ye tojja kubanga ate wejjusa mu ddakiika eno yennyini mbeera nga ntuusa ate ng'omuweereza simulala nze Fijeira ankambanizaako olunaku olwaleero mwebale ku subscribinga ka 5k kakoonyedda mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga ate mundaga omukwano ye omwami amanyiddwa nga Buchaman era nga ono ghetto president mulambirira ye nga bwe yeeyita mu bitibwa bye ate nga presidential advisor ngera bwe tumanyi bw'atyo avuddeyo n'awera enkolokoto oluvannyuma lw'ekiwandiiko okuyisibwa nga bategeeza bannayuganda bonna nti buli alina ekyambalo ekyekuusa ku kyamagye oba ekyefaananyiriza ku kyamagye newe kiba just mu sheepu y'amagye oba ya poliisi mwana tu kitwaleyo ku poliisi mbirombiro oba kikweke walawala gy'omanyi tutojja kubanga okijjayo kukyambala mu bantu. Simanyi lwaki baleseewo embeera eno naye nga tujjukireko nti kuva mabega embeera eno babadde nga bagireeta ne bakwata abantu bano abalina zino engoye ez'abamagye t-shirts, tracks, saati ebintu ntu embeera eyo yaliwoko emabegako naye kaakati ate munange yatuse bupya bayisiza bwe batyo bayisiza ekiwandiko era nga ye omukulu Buchaman omulimu gwe avuddeyo bw'atyo n'agamba nti agenda kubanga agukwasiza ddala bulungi mu ghettos ze eyo era ng'ono wenjogera yakoze dda conference etegeeza abavubuka b'omu ghetto nti munange mbabagulizaako mukwate engoye ezo mbawadde weeks 2 zokka era n'aziddamu nti ennaku 14 ze zokka ze mbawadde okubanga engoye ezo muzikutte ne mubanga ate muzitwala ku poliisi ezibaliraanye gwe mubeera. Tujjukire nti omwami ono abadde ayambala nnyo engoye ezo nga kizibu nnyo okumulaba nga teyeetaddeeko lugoye lw'amagye ku mubiri era nga engoye ze ezisinga zibadde empale za binu naye nga zitera kubaza amagye engoye ze ezisinga obadde omugenderera ono nno abiwaddeyo byonna okuviira ddala ku mpale misipi saati byonna nkofiira ebyekuusa ku byamagye wabula ate bwabiwaddeyo munange aweze enkolokoto bw'atyo n'ategeeza bannayuganda bonna nti waanaakusangira weeks 2 nga zaakuwadde ziweddeyo naddala mmwe ababeereyo mu ghetto nti kaageza naakusanga nga weetantadde n'oyambala olugoye olwo oba n'oyambala enkofiira eyo oba ne weesiba omusipi ogwo kebere t-shirt eyo agenda kubanga ate afaafagana naawe asoose kuyisa warning wabula ate amaze n'alaga bannayuganda nti ye mumalirivu ku kino kyayolekedde tetumanyi ekigendererwa kyo kyaki naye nga ye bw'atyo alaze nti emmundu agiza kugombolola byonna n'abyeyambula byonna ibadde mu nju ne sukwadi ye bonna ne babiwaayo nga omanyi bagamba nti omukulembeze omulungi alina kubeera kyakulabirako eri abalala naye ndowooza kyabadde agezaako kubanga apotrayinga bw'asitudde ebibye ne sukwadi ye byonna ne babiwaayo era nga bw'obiraba bwe bityo n'engatto zaako ez'amagye byonna batulaze nti babiwaddeyo awo wasinzidde mwanattu n'awera enkolokoto eri super n'agamba nti newekanaaba nga just ka fashion oba nfuna si kala yokka kuba tumanyi bulungi nti zino colors eza green green oyo biki ze zitera okubeereza amagye naye ayongeddeko naga newekanaaba nga ka fashion kalimu fashion oba ofuna ka design nga kali mu kala ya mukali kekuusaako ku poliisi nga wonolaba buno bukofiira buno bwa people power kale kankyogere bwenki bukofiira bwa people power bwe baleeta buze bukyaka nnyo bwa red naye ng'ate oli bwakambala olaba nti munange kalina kubeera kaba UPDF kalina kubeera kaba police officers agambye nti kagezaasa ng'omuntu ng'akambadde wakufaafagana naye munange saagala kugamba nti saawulidde saategedde nze wano kufifije mbikutuusizaako ate munange weebereremu eddakiika yonna Buchaman wakugwirako nga weesaza akantu kaako munange togamba nti tebantemyako byebyo ebiri mu nkubo naye tujjukire nti omwami ono mabegako ebbanga siddene nnyo abadde yeewuubira mu mawulire olw'emize gye egitali mirungi naye ate ng'abangi bagamba nti munnange oba oliawo yali sitanti olw'ensonga nti ono teyabonerezebwa nga bwe kyali kisuubirwa oluvannyuma lw'okukuba mwana mulenzi amanyiddwa nga
Rocky Giant bubi nnyo ate abalala ne bagamba nti yandibanga yamutiisatiisa. So kyonna kyonna ekyali kigenda mu maaso tetumanyi, naye ng'ebigenda mu maaso mu nsi yaffe byose birungi naddala Africa. Nigeria omusaayi guyiika, Uganda bikyali bya kusikamugwa ate nga n'akalulu kengedde. So tetumanyi, twongere okuba nga twesabira embeera eyongere okuba nga ate edda mu nteeko kubanga ebintu byose birungi akamu n'akatono. Mukama oyo atakuumira mpeera yongere okuba nga abankuumira. Nze Fifi J nsigadde wano nga nkyabaweereza nkyabayigira. Mubeere bulungi ate mbaagala nnyo. Temwerabira okuba nga musubscribinga abatannaba kukikonako. Mweraba mu ddakiika eno yennyini.